ground n'abali ku social media abali mu abalwana mu ngeri ez'enjawulo leero lunaku lwammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala ngamba mmwe abatulaba mwe bendiko mwe abatulaba abatambuza message abatambuza information abazisalayo mu maloboozi mu butundutundu waliwo abaana abali active nga ne bwoba onoonya video ya 221 n'omugamba alina video gye nayogera bwenti njagala kubaza katonda lw'abantu aba developinga culture y'okuwandiika ebyafaayo bino ebintu bijja kuyamba bigenda tuyamba ne bwoba yagala video nga nagikola oba omuntu yagikola 221 oba 22 waliwo abaana ng'agikunoonyeza ajogera gamba pasa wayogera ndikola ng'agisazeeyo ng'agikuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala abasala mu audios mu videos abatambuza message abategeeza bannammwe mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lwaleero lwammwe era nenebaza benfanaganya nabo emirimu egy'okulwana online nga mwateekayo faces zammwe oba amaloboozi gammwe namwe nzize okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bawe omukisa naye nyina message yammwe gye njagala okubakuutira mujjukire nti ffe tuli alternative abantu basalawo okuleka zi TV ne zi radios ne beesiga emikutu gyaffe ne babeera nga batugoberera bateekamu ssente okutulaba n'okutugoberera bambi mugezeeko tukendeeze ku ntalo okwerumba n'okwerumaaluma abantu baffe bibanyiga bajja tuka ekiseera nga batulabanga era BCBS bajja tuka ekiseera nga batulabanga Bidembe FM temulowooza nti ffe tusoose mu bintu bino waliwo abaabisookamu ne babivulugavuluga ne bavaawo waliwo amaaso g'otakyasobola kulabako nga baali b'amaanyi wano so obanga abantu batwesize ne beesiga information zaffe one muleete information ng'eri valid ng'eri true nga ntuufu ekirala okwerumaaluma omuntu abeera nga njagala atayagala tikyalumbuya atagenda okulira nga nze nnumbye tikyalumbuye nga tikyalumbuya nnumbye kati bambi omuntu oyo tumumenya so ate nga tubadde tuliplacinze ffe tubadde replacement ya TV ne radio ababisa amazima so tufokasinge ku kubuulira abantu amazima okusinga okulwana media ye Uganda ekula bukozi tetunaba kutuka ku mutendera gw'ensi zogamba nti media y'amaanyi nnyo waliwo abafilipino omufilipino abeera ku live nga alinako 1M abantu miliyoni kati ffe tukyalwanira bukke nga gwowulira oyagala following no leta information eri credible abantu bajja kulaba ebera byonna tusoke tuweereze mukama Yesu yagamba nti no nsoko onoonyeze n'obwakabaka ebirala binaakongerwako tusoke tuweereze abantu tuweereze eggwanga mu bwesimbu ebirala byonna ebya following ejja kujja nga tugikase ate following bw'ogikakatejja I repeat bw'ogikakatejja ate ku media kuno tekuliko wa kitalo waliwo ab'ebitalo abaali batusinga ensobi ebeera egi so bannange betufanaganya nammwe emirimu mwebali nnyo emirimu emirungi ennyo mukama abawe omukisa naye trust y'abantu tetugimenya tetugizanyiramu njagala okwebaza abasiniya betwasangawo nga mukyayimiridde leero olunaku nduwadde tikyalumbuye ne kojja omugezi twabasangawo bakyayimiridde bakyaliwo batugayidinze era bw'obaako ekintu ky'okoze era olyawo nga kojja omugezi akubira essimu wire kino ne kino bwekiti akulekera okwesalirawo naye akuwa advice tikyalumbuye nkwebaza kojja omugezi mbebaza luno lunaku nammwe ndubawadde lwammwe emirundi mingi tikyalumbuye ajja nakuwa guidelines kino boti so tikyalumbuye webala otuterawo ebibegabega webala otuwa platform webala obutatutuulira kojja omugezi webala okutugaidinga mwebale nnyo mwebalire ddala so naawe ng'oyagala kujja ku media jangu bw'oba olina information owulira olina ekikuluma jangu ate era nammwe abagundidde ng'olinawo abantu beera ng'olina good following tukuze bannaffe abalala kubanga si byonna nti oba ojja bitegeera si byonna nti ojja biraba si byonna nti ojja binoonyerezaako buli omu akwata waakutte so basojazi mwena sobola kubamenya bamalayo naye nzijeyo basiniya bange bano kubanga baali tiimu nnene nnyo naye bonna nga bwe baali kuliko tikyalumbuye ne kojja omugezi waliwo betutakyalabirako ddala nga tubamisinga waliwo omuvubuka baali bamuyita Tone simanyi oba Tone yalagawa ne siniya makanga I salute teacher makanga bambi I salute nawe oyimiridde webali nnyo webalire ddala leyo nayo nvuddeyo mu byonna bye tukola Uganda first tukendeeze entalo otherwise tujja kwekanga nga naffe tugudde nga Dembe FM tujja kwekanga nga tugudde nga bireediyo byonna ebigudde Uganda ne BTV tukomewo trust y'abantu
tukolaganire wamu. In fact senga tugattane tukolera wamu tujja kubeera bamanyi nnyo n'okusinga BTV ebyo byonna tujja bimenya. So tukendeeze entalo nkiddamu tokaka following bw'onoogika kuomenyese leave it kibeera automatic kijja kujja automatic nga tekikunyiiziza nga tekikumenye. Ate namwe abatugoberera tubeebaza mmwe ab'amaanyi era entalo ezisinga ze mulaba ku media ezimu mwe problem. So naye mwebale nnyo okutulaba n'okutugobera. Mukama bawe omukisa. Nyongera obeebaza mwenna mwenna abatuwagidde. Mukama bawe omukisa. Mmera mbasaba okwongera okusubscribinga ku page ku YouTube channel yaffe eyitibwa ASP Asimuwire Bible and Politics. Buli wotulabirayo oba otuwadde ekinusu end of the month kyovula batubeerako 24/7 ate nga tiimu nnene nnyo tulina ku ground tulina wano tulina media house emirimu gye tukola bukedde gyekola editor simanyani byonna tulina wano mu ASP Asimuwire Bible and Politics. So mutukola bulungi nnyo bwe mutulaba omwezi kugenda okugwako nga ffena tusobola okukipinga nga tuli online nga tewali abuzeewo data waali buli omu wifi ye nga eri loaded. Thank you so much. Mukama bawo mukisa. Tugaze mu program nga bw'erina okubeera. Ebintu bingi bikyatambula bikyajja olwa fayiro eziri ku meeza. Ennaku zino nyina fayiro 2 zentambulirako zetutambuza. Waliyo n'abalala bangi ababafaanana naye tukyazitambuza zijja. Zino tunazijjawo tujja leeta endala bebala kutambuza message. Tulina fayiro y'amajambere ku meeza. Fayiro y'amajambere ekyaliwo kati twagenze mu forensic team ababeera abatuuka ababeera awali ettemu. Waliwo ebintu bye batandise okugatta, waliwo ebintu bye balabye kubanga bambi olumu nabo baba tebamanyi biki biriwo. Bakola report ne bagiteekayo. Bagenda okulaba nga report yaabwe bagigize bwe bati nga bagibuzaabuziza nga report ebuze. Jjo nayogedde ku kyokubanga ku mulambo gwa Zebra gwasangibwa n'ennusu 10 mu ngalo. Kiri confirmed mu abantu abalaba firimu obubanga walolabyeko firimu z'ettemu ez'obubinja obutemula bubeera n'ennambiro. Era ba forensic bwe batuuka ne batunula ne bagamba kana akasalaba ka tiimu gundi. Kati buli mulambo gwe basangako akasalaba ebeera message. So ekintu kya ssente kiri confirmed okuva mu forensic team abantu abasinga okutemulwa n'amasasi mu ggwanga Uganda wasangibwawo ssente. Wasangibwawo ssente ku Zebra Mando bamala omukuba amasasi bamukwasa nusu 10 mu ngalo. Kiri confirmed mujjukira nti nno Kaweesi bwe bamukuba amasasi baggulawo emmotoka ne baggulawo olujjo kakasa nti afudde. Mwalimu ekikolwa ekyobulogo ekyokulekawo ssente ne Kaweesi naye bamukwasa ssente. Mujjukira bulungi Kirumira bwe yattibwa wasangibwawo ssente ne bagamba nti omuwala abadde akola mobile money abadde amuyise mu mmotoka ng'alina wayagala okusindika ssente newankubadde abadde mukwano gwe naye abadde akutte ssente mu ngalo. Do you remember that statement? Wasangibwawo ssente. And again it's confirmed. Mujjukira ne kwa Abiriga bagamba Abiriga yayimiridde wabaddewo omutuuze simanyi gwayogera naye simanyi ng'agenda omuwa ssente za Yidi. Era Abiriga yali kati oba omutuuze ye yali awa Abiriga oba Abiriga ye yali awa omutuuze n'Abiriga bamuleka ne ssente. Do you remember that statement? Dayo jjukire mu baasookawo abayogera mbu waliwo omutuuze simanyi abadde agenda muwa ssente. Emirambo egisinga egy'ettemu girimu okulekawo ssente. Ekikolwa ekyobulogo. So it's confirmed era ne ba forensic team abakwatibwako ku nsonga ezo bewuunyiza batandise okuzza obutambi emabega. Nabagamba buli muntu yenna ekintu kye twogera zaakatambi emabega ogenda kiraba. Era abantu abasinga balaba batandise okulaba frame y'amajambere awabeera ettemu. Awantu we bakubira sheki kirya bwe bakuba sheki kirya amasasi sheki kirya shekani bwe bamukuba amasasi waliwo trailer eyali eyimiriddeko ebusukka kkubo nga waliwo enzikiza ng'eri mu opposite bweti ng'etunuddeyo. Bwe wakubwawo amasasi ne wabaawo akavuvuŋŋano owa trailer n'akubayo amataala bw'ati. Omusajja yakuba essasi mu tuleera. Omusajja yasindika essasi n'akuba driver gyali. Kati abantu abaaliwo awo ettaala eno bwe yakuba awo simanyi bweyogere simanya wa bagamba naye wire lindako.
Fulemu y'omusajja yali ayambadde ekijaketi ekiwa omusajja omuwanvu omunene omusajja oyo yandiba majambere abaaliwo abaalaba kubanga jjukira nti abasajja bajja omu n'abuuza Sheikh Kiri assalamu alaikum Sheikh anasendabirwamu bw'ati musajja n'amukuba amasasi bwe yamubuuza n'amugamba oba mbu noddawo ntwaleko bweyogerere Sheikh n'akka bw'ati waliwo turere yalinga wali mu ttaawo ekyemmangako awo bwe watyo n'ekubayo amatala bweti omusajja yakuba mu dulivi sasi owa turera oba yafa oba yajja ku kigera amatala negazikira boda nezisimbula now era ebyo nga tubivuddeko tugenze wa Zebra Mando again fire Zebra Mando yakimanyako emyezi before nti nno bamunoonya era it's confirmed from the horse's mouth it's confirmed olunaku lumu a weeks before Zebra yali ali mu bbaala ery'ekawempo oba bbaala oba kifo ekisanyukirwamu kye bayita Vegas yali atudde awo ne bamukubira essimu naye muhoozi ye yamukubira essimu jjukira nakugambye majambere avuga emmotoka eriko MK oba namunkekeera akoko kateke mu quotation osirike Zebra gundi namukubira essimu muhoozi ng'ali ne banne Zebra era bwe baali nga boogera Zebra n'akoona ku banne bw'ati n'ateeka essimu mu lawudi n'ayogera ne muhoozi nga muhoozi amugamba lwaki wagaana okunkolera Zebra namugamba sisobola kukukolera nga oli amulumiriza nti Zebra akolera Kyagulanyi namugamba sikolera Kyagulanyi naye ate naawe sijja kukukolera ate wakiri nsigala nga nkolera muzeeyiwo era abamu ku baaliwo bakimanyi bakyaliwo besigenda kwogera naye waliwo gwe ngenda okwogera erinnya olw'ensonga kakati lwaki ono ngenda mwogera be bamulina ye teyaliwo ku olwo naye nga waliwo gwe balina mu nfa ya Zebra Mando Zebra n'agaana okukolera muhoozi n'amugamba bw'ogaana okunkolera nja kukunoonya naye lwe tuli feesi nga fembi ojja kulaba era zezimu ku nsonga Zebra ze yali agenda okugamba Museveni kubanga jjukira yali akoze covid test ne Kato Ashibaga Kato nga bakoze covid test nga bagenda kukyalira kugenda mu State House bye bimu bye byali bimutwala era olunaku lumu Zebra yalowoozaako kukubuulira ku mukyala we yali alina ekyama kyayagala okugamba mukyala we naye Zebra ekyama ne kimutuga kubanga olunaku lumu Zebra yali ayagala kubuulirako mukyala we oba mukyala we bamuyita Mase namugamba Mase nina ekintu kyenjagala okukugamba naye abakyala muli bazibu mwogerayogera nnyo naye kankireke ndikibuulira omulala natakibuulira mukyala we kakati Zebra bw'atyo n'akubwa amasasi bw'akubwa amasasi abantu b'ekawempe n'abantu abamanyi Zebra Mando waliwo omusajja gwe yatambulanga naye waliwo omuvubuka gwe yayagalanga ennyo gwe yatambulanga naye gwe baali bayita Robert nickname ye ya ghetto baali bamuyita Sojaman aliwa mwali muzeemu okumulaba okuva lwe bakuba Mando kubanga yakwatibwako olw'ekiro lwe bakuba Mando bamuyita Robert Sojaman aliwa Sojaman bwe bamukwata ne bamutwala bwe bakuba Mando Sojaman bamukwata ne bamutwala ne bamusibamuko ne bamuvuga ne bamutwala na munkekeera Luweero simanyi wa Salimu Sale ne bamusasula ssente basooka banki yasooka bamuwa miliyoni aga ne bamugamba asirike tageza nayo gende bannamawulire tageza n'alabikako mu bwayiise agenda atandika ebintu ebirala awalala wonna naye taddamu okulabika awantu wonna bamwongerayo kasente akalala naye akasooke namunkokeere wa Salimu Sale bamuwa miliyoni aga
kati abeka wempe Robert Sojaman eyali 5 wa Zebra mwali muzemu mulaba beba mulina machweli neyo nayo nvuddeyo eyo naye wa majambere nvuddeyo wa Sojaman kati mutandika okunoonya Sojaman n'omuntu amanyi Sojaman inbox me bwoba omanyi gyali oba olina ky'omanyi bwetumala okugenda eri mu fayiro ne tujjayo bye tujjeeyo nammwe abali ku ground bw'obaako ne ky'omanyi tutuukirire tuteekwa tetugenda kuleka jjinja tutavuunudde ku nsonga y'obutali bwenkanya mu ggwanga Uganda. Kazibwe nayogedde ku Kazibwe enzaalwa y'eggombe kibibi mu byalo bye nabagambye sigenda biddamu nenjogera ku family ye erimu former RDC Asad Rutale kakati family z'abatemu zizze zeeyubulanga generation zaabwe zongera okutemula Asad Rutale noyo Kazibwe ba family emu bava mu family ya Rutale Obedi senior Kamulege simanyi Kamulege ya Rutale Obedi oyo yani gwe nabalaga luli nga kakungulu agamba nti yamugamba ngenda kukola kye nakola kitaawo ngenda kutta oyo muzeeyi Rutale Obedi Rutale ye yasikira taata w'aba Rutale ye yasikira taata w'aba Asad Rutale former RDC eyo family yevaamu Kazibwe kati abatemu abakulu bagenda beesikiza obutemu obuto family yemu evaamu Rutale Obedi Kamulege yasiyo oyo siye Kamulege yera kati oli Obedi Asad semanya Asad Rutale family yemu Rutale family temukyerabira era Kazibwe ono alina olukazi olunyarwanda lukola mu State House ate ne kubawula ba Museveni alinako gwayagala kati ffe tubagoberera kigere fayiro ziri ku mmeeza tetugenda kuleka jjinja nga si levunule ntegeddeko maama we mulwadde nnyo maama wa Kazibwe mulwadde nnyo alina ennamba ya maama wa Kazibwe gituwe tumukubira akutukire ku kitanda bangambye mulwadde nnyo nga tannaba kufa agenda okufa nga ategedde nti yatulekera ekyana ekitemu yazaala omutemu eyo nvuddeyo okujjako mugimugjeeko mumugjeeko essimu era oyo Kazibwe alina bodyguard naye bodyguard gwabeera naye abeeranga wa kisaazi gwoyinza omulaba nga atali guarded emmundu babeera nazo mu mmotoka entono n'ennene alina omusajja amubeerako ko distance oyinza okulowooza nti tali naye omusajja ono w'engulu ayitibwa Juma abeera tayambadde full uniform naye nga wayo PDF abeera tayambadde full uniform ayambala ekinu ekya uniform y'amagye naye nga kinu atera nnyo okubeera mu t-shirt ya Manchester United ya red eriko amanya mu mugongo eriko amanya nti nno Musa Waluzi shirt 7 oyo ye bodyguard we mutendeke bulungi nnyo amubeerako distance yabeera ne pistol ye n'olaba Kazibwe ng'alinga civilian naye ng'ali heavily guarded naye mundu agina mu kiwato mu mmotoka zibeeramu ate ne bodyguard abeerawo bodyguard amanya ge ye Juma naye nga mu mugongo t-shirt ye eriko Musa Waluzi oba Waluzi shirt 7 ya Manchester United kale kakati ebisigadde katulabo ba mama Uganda yazaala abaana ensonga endala bosi wa M23 ali mu Uganda abadde bakola nga bayina ebintu byabwe mu Uganda bosi wa M23 nga akolagana bulungi nnyo ne Museveni ne Kagame bamuzimbira dde ennyumba lubiri lulamba olusangibwa mu bitundu bye Matongo yes niya Kifampa Mugomba ng'ogenda
ewa ekisoze wa Museveni eyo yewali olubiri yewali amaka g'omuntu oyo owa M23 era kati batuulirayo ddala. Nkugambye Matongo Kifampa ngogende Kisozi wewali amaka ga boss wa M23 era mu ggwanga mwali era muwulire kino mmwe bw'oba omanyi nti olimye kasooli n'ebijanjaalo mu bungi ng'olimye bya commercial purpose kutunda kufuna senti ogenda bilya ebirala obyesiige mu bizigo. Kasooli n'ebijanjaalo bibadde bitambulira ku lutalo lwa M23 babagobyeyo mu Congo mu kitundu kya North Kivu kye babadde baagala okukutulako. M23 ne ADF be babadde ba official bagagga ovu sayozi abali njogera mbimanyi sayozi kiki emere yempeke si kyekyo banayo oluzungu ano naseka tokate museka musesi Shafiki seka seka yongera oseke abo be babadde ba boss b'emmere ey'empeke most especially kasooli n'ebijanjaalo kati olutalo teruliyo mugenda byesigako ne mu bizigo muteke wabiri Nanyonga wamawe bale wama Nanyonga magwetwe wale kunzizaamu maanyi nsinga banja abatayaya anyway ndowooza kya M23 mukitegedde naye amaka nkugambye kino ekintu Museveni yali alina garanga yali azoganya Sudan nga garanga asula bunga amaka ga garanga gali bunga amaka ga gowa M23 bosi wawe yennyini omukulu gali matongo Kifampa ngogende Kisozi jinjogera mbimanyi wano nabawe namba y'omwogezi wa M23 kati nono drone zimaze okugenda ewuwe kubanga abanyarwanda batuulawo nnyo era distribution yonna gye badistributinze M23 mu bitundu bya Uganda byonna base eryawe wooyo omusajja wa M23 naye mpoma satellite emaze okutunulawo buli kimu kye mugenda okuddamu okuteesezaawo mbakakasa mwawedde dda mugenda kakasa ekyabaleeta mu mulembe guno muteke wabiri muteke wabiri kati tubalina ba positions era amaanyi ga muhoozi gonna n'obwesige bwe buli mu musajja oyo wa M23 n'ekibijja kya M23 babasaasaanyiza Uganda yonna soogera bino bintu kubatiisa ndyogera mwambala amaanyi mubeere b'amaanyi mu mukama waffe ku lw'okulwanirira Uganda mwambala amaanyi tugenda kulwanagana n'ebisajja bino garbage in garbage out naffe tubeetegekedde Uganda yazaala temulowooza mbu bimaama byaba M23 byokka bye byazaala n'abaffe bazaala tugenda kugwisanya bwenyi gundi malusu na dookooli mumusinikire ebinnyo mu Uganda mujja kulaba kale obunkenke mu State House obunkenke buli mu State House government yekutuddemu ebitundu olw'ebintu ebyabaddewo mu festival eno ebibinja byaba hooligans njagala kwebaza mukama obutanvaamu mukama tannaba kunvaamu buli kintu kyonna kye mbagambye nababuulira ku mwana oyo alien enzimba gye bamuzimba ne mbabuulira ne byagenda okukola olwaliro bye mutunulako we nabibagambira byalinga ng'ebitakkirizikika alien mumulabye kakati gavumenti yekutuddemu ebitundu ebi abakungu ba gavumenti bagambye bwe kuba kulekulira bagenda kulekulira tebagenda kukola ng'effujjo lya alien liri bwe bityo babuuziza Museveni alien amaanyi agajjawa byakola abijjawo era biyambaani bagambye mulaba mwawayiriza tubadde tutufa nnyo kiteeka ku baana ba Nuupu kati abaana ba Nuupu bali kilini okusinga ffe era bapuleyinze statement gye yayogedde mu Lubiri nti ate mu campaign kigenda kusukkawo bamugambye bw'aba ayingidde mu Lubiri n'asamba kabaka kati kiki ekisigadde mujjukira bwe bagamba nti Museveni bagambye bagenda kuggala emikolo gya kabaka kubanga gituuza abantu mujjukira nga nkibagamba mulaba ekyabaddeyo
bagenda kusiba emikolo gyonna egya Buganda nga bakozesezza mu Rwanda Patrick ba Museveni batya enkuŋŋaana za Buganda buli Buganda lwekuŋŋaana nakugamba Museveni yatta Kawoyo wa Villa lwa support Kawoya bamusindika nga bamaze okuba simanyi eri minyawu eyawa ya Nigeria nga Uganda egenze Nigeria ne bagwa draw begundi obe mu 0 yakomawo ku kisawe ne bamusindika okuva ku kisawe ba Museveni ne Rwigema ne babuzo yani nti Kawoyo wa Villa awo Rwigema wayingirira mu byemizannyo na yajambu nabere patroni wa Villa oba express oba Villa ndoza Villa ne batomeza Kawoya ne bamuwa obutwa ne bamuavuwaza ne bamujjako obugagga bwe bonna ne batto omupira gwa Uganda tebagalira ddala support bagala nga bobe basobola otuuza abantu laba bye bakoze bakenzo laba bye bakoze buye yali asobola okutuuza abantu Kyagulanyi yekka his excellency ya cha survivinze omanya kitawanya gundi ekitawanya Kenzo kye kitawanya Nadduli yakera ku macho omusajja omusiramu n'agaba embizi buli mwana gwozaala akuwa embizi omusajja omusiramu Haji ekikolimo nikimukwata bwoba oli musiramu beera musiramu ekitawanya Kenzo musiramu naye Kenzo alunda embizi okimanyi nti Kenzo omusiramu oyo alunda embizi njabbi baleetera kansirike nkugambye Kenzo alina famu y'embizi babuuzizza Museveni ebibuuzo nga bagamba bo tebagenda kikola bapuleyinze emirundi 7 nga bapuleyinga statement eyo gyagambye alien gye yagambye nti ate linda mu campaign ne baddamu statement gye yakoze eri n'agamba tukuba nkuuka nnamba ng'oleeta bano ne bagamba Museveni kati ffe tugenda kunoonya akalulu nga alien gwe bamanyi nti waffe yali mu kukuba abantu ate be tugenda onoonyamu akalulu kati abamu beerayiridde tebakola na alien batuuse ne ku Bebekulu ne babuuza Museveni Bebekulu alina omusirikale atambula naye ku kibuyizi Bebekulu era sawa yonna bwe mulaba nga Bebekulu bamugjeeko omusirikale temwewuunya ekiri eyo ekiri mu government ba politicians ba NRM bagamba bo tebagenda ku strugglinga na bibuuzo by'abantu ku Merisha groups Museveni za akola sabagamba ku kabinja ako mukalabye naye Palaso tujja mwetondera Palaso tegeka yawo gundi lonje Palaso lero lwa kuna teka ye kivulu ku mukabo konsincha tukulaga omukwano so immediately nga bimaze okubeerawo nga bamaze okukuba Palaso mu kivulu Kamiliyoni yakubidde Museveni simu era Kamiliyoni ye yabiweereza Museveni n'amuweereza ne bu video bonna Kamiliyoni agambye Museveni bwe baba tebayinza kukola ku alien bagenda kusituka abayimbi bonna basale diro bagende mu Nuupu Kamiliyoni ngali mu America agambye Museveni bwe mubate mukomye ku alien abayimbi bonna batwala mu Nuupu ate nga byaddala mujja kakasa mulimba babuuziza Kayindo Tafira abuuziza Museveni Bebekulu alina omusirikale ku kirwa kimono n'ekitiibwa ky'amagye n'abagambye ne bagamba mwe banna Uganda mwalabe deployment yabadde mu Kampala mwalabe deployment yabadde mu gundi mu Lubiri bannamagye bye bakyusa gundi bannamawulire bye bakyusa mbunno mbwe ebyokwerinda byabadde gulugulu ne bakuba abantu abo ebyokwerinda ebyabaddewo byabadde byakuwamba Buganda kuwamba Uganda nakutta Kyagulanyi weewaawo kwabadde lukwe lwakuta his excellency Kyagulanyi nga amagye ge gasinga abantu mu Kampala ba controlling embeera his excellency yabadde era jakoza his excellency okuwulira secretariat yaffe ekirala bagambye Kyagulanyi atukubye hands down bayagala batufuule ebyo mbweni UP revenging Kyagulanyi akibaleseemu kati beekuba bokka ebyokwerinda ebyabaddeyo byabadde byakuta his excellency Kyagulanyi ba containing ekibuga nga tewali amovinga kale bannayuganda njagala kwebaza Mukama tewali kintu kiri mu Uganda nga tetwakyogera ku wano ku ASPS mu Bible and Politics
ebya alien nabibagamba polisi yasoose nekanga abalala nebagamba tuwa omuyimbi agenda tutambula n'abantu bana bokka betumukkiriza alien yazze na kyalo nga bulijjo mbagamba ayina ekyalo kiramba bakimuteekeddeteekedde abamu ku bo basirikale ye n'ayingira n'eggaali ye yonna abamu ku bo basirikale bennyini abawedde emirimu okitegedde Mayiga tannaba kuvaayo kukivumirira CBS tennaba kugira bonna tebannaba kuvaayo bonna basirise bwe jukira mpuuga yakakola endagaano ne alien sikini jukira mpuuga mu misinde mpuuga kyebatayagala kuba banja ze batubba kuba naffe bwe tubafuna tumubuulira n'akiwulira ani yaleese abantu abakubye kabaka mama edda bwe twakolanga oba twenyizize ya ugundi abaana twekozeeko ensobi nga mama agamba mugalamire buli omwakube munne kati gwe kasitogana nga mama akubuza wile oyagala kunkuba nkugambi galamira wile oyagala kunkuba mama ne bw'omutuna butumulizibwa oti mbuno obeera omukubi waliwo olumu yankuba siripa nali mbuze umoja yange ensaza akasawulini kange tulwana ekiro muganda wange yebase ku buliri tabwaze obuliri buliko ebitaka mugamba suka tukunkumuleka ebifuufu tawulira ne muswa ne mubane mujjako kiki wira wona akuba mama nujanga ntudde ku kitanda bwenti nakwata silipa yange nga nakajigula mpya nagenda nkuba sapatu mu mutwe pya nenchuka ne mutunira bwenti wile mwana gwe kakati ono wile yagala kumukuba muzeyi yadduka emisinde sikuba mukazi we muzeyi yajja wile wile yakuba mama omusajja nga neetulidde ensirise damutya mutunuzi bwenti nga mpulira yankuba sapatu mu mutwe kuli nviiri taata yajja nga amanyi mukazi we musi baali gitanze ekiro kiramba banna wile bwoba okuze genda owase gwe ve wange soba wile yagala kunkuba olayigase kimukozi kati abo abaana bakubye kabaka oba okubye kabaka naye jjukira mpuuga yakamala okusayiringa endagaano eyokukolera wamu badi zovu za semu za fezers za working za together ate na zombi zabaddeyo badi zovu za semu wati mu Uganda babiyita byoya ekikulu mute mwasoma nammwe mpuuga Mayiga alien skin bali ku ddiru ya kugazaawo lubiri bali ku ddiru ya kugazaawo events za kabaka bali ku ddiru ya kugazaawo kitebe kya Nuupu ezo point bili we wali fiya ya Museveni Buganda ne NUP ebyo bibiri bwe bivaawo bikulembeddwa Mpuuga Mayiga nani ne group eyo bonna Museveni yabatuma sabagamba group erimu abaana abataddanizi ku mapeesa eyo nvuddeyo njagala kwebaza Katonda olw'ebintu bino wammanga waliwo ebintu bye twogera ne mulowooza olumu nti no tusaaga njagala wandike ennaku z'omwezi zino vidiyo ezimu ngenda zibalaga ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogw'omwenda 2024 ennaku z'omwezi 25 ogw'omwenda 2024 ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwenda 2024 ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekumi 2024 I repeat 12 ogw'omwenda 25 ogw'omwenda 26 ogw'omwenda 4 ogw'ekumi genda yowulire video ze nayogera nasimba nnyo essira ku mwanyi nembabulira ebintu bye nababulira mu video ezo ulire ebintu Museveni byayogedde nga ajjawo beiro kansooke mbinyonyole wano Museveni buli kintu kyonna kyazimba azimba ekintu ng'abala NUP Museveni yayagala otukubako ekifuba okukutula enkyukakyuka ng'atutiisa n'emisango eminene abaana b'NUP babadde babakwata na bibwatuka kemika ezikola ebibwatuka simanyi emizinga egikola ebitambula simanyi bibomu ebikolerere nyota z'amagye
obukofira bwa nupu bwa maje simanye byefananyiriza ke bya UPDF tewali yali asingidwa musango ne kimwoche waka ne ku international level kati akisiza ngera gambe emisango ejo bwokwatibwako koti tekuwa beiro kati akikyusiza agambye obusango obutonotono bungi ng'okubba emmwanyi okubba enkoko okubba evvu mu kyoto okubba embuzi n'okubba ente bwe bakukwatako tebakuwa poliisi bondi lwaki akwata abaana ba nupu n'abaparedi nga basajja batunga tewaliiko amanyi na chemicals ng'enanga yajja n'agamba tumukute ne sodium chloride nga mulimu mangazini alimu chloride simanyi diplomati kakati wano sengo obigatano tekamu obusumali ono diplomati afuuka sugorium kati sugorium ono botekamu emisumali buli ekifuluma kyonna abeera fragment nga byonna byebawogera abaana tebaliko kibamanyi neki ne kamiko tebamanyi na gyezitundibwa tebazimanyi na mu mitwe nekibokya bwe bagenda okutuleetera ebikola bomu babaleeta n'ebikebe bya switi ebikola switi ne kando si bye baleeta ebyo kakati kiyanguyira omuntu bajja kuleeta Gaddafi ne tundu ly'emmwanyi mutu mwasoma luzungu nze nasoma sciences kyovula banga gulinga n'abagamba mbuno sikola mbuno ndi mu nyumba ntudde fe abasoma sciences situtuyana abasoma science tusoma tutudde tukola tutudde tuwandiika buwandiisi tugamba genda oguleze empeke za mitwalo 86 nga nyinako commission wa 72 twasoma sciences nga mwe musoma lugambo okitegedde simanyi they came from Pubumbu tuzangwe ndaba nze sikola lugambo fe twasoma ezo zimangazini chloride kitegedde yes kati ne tukola tubanga abatakola omafande katongole we bale kuwerera mutabani we bagenda kuleeta Gaddafi ne tundu ly'emmwanyi n'enkoko empangezi bamuteeke munda nga tewaliwo kumuwa bbeyi okitegedde kubanga ekyabbomu kati tekikyakola naye mujjukire nga nabyogera nembagamba nti Museveni aleese olowooza lwaki kati obubbi obuli mu byalo batemula abantu balina mmwanyi mu mayumba lwaki batemula abantu balina mmwanyi mu mayumba kati buli futu soja wali ogenda kuba mubbi wa mmwanyi bajja kubakwatira wano nuwa mutwe bakwate nuwa mutwe bamusibemu embuzi mu bulago bagambe nuwa mutwe abadde agenze koboko simanyi ku gundi ati nuwa mutwe yatambula Uganda yonna nga atambuza enjiri ya Nuupu agenda agaba kalenda bamukwatire mu kisibo ky'embuzi nti abaana ba Nuupu be bava eri ne bajja ne babba embuzi ebugerere nti ani nuwa mutwe bamukutte n'embuzi banamawulire babayite nga nuwa mutwe alina embuzi mu bulago nga Museveni agambye kubanga ekyo kisobola ekyo bwe bakimuteekako nga n'obujulizi bwe buli tewali bondi jjukira Museveni yasooka ku balamuzi n'agamba abalamuzi tebagaba bbeeyo ku misango eminene kati ne ku mitonazze ebyo byonna Museveni alwana na Nuupu babalimba Museveni alwana na NUP kubanga bwajja n'abagamba nti wire yabbye enkota y'ettooke kisobola okumufuna ebambi anti azaalazaala nnyo tebalima azaala kakati abaana talina kyabaliisa naye kati wire lwaki abba emmere bannange wire atuswaziza kyokka mbuno pasita ate mulowooza pasita wa social media teyabbye ettooke kati awo nga maama ebeni buli wayayita bambi bawe abanga gundi bawe bamukwata nga agenza omubbiramu kundi amatooke ebyo nga mukazi wattu aswala nga tetwabba ku mmere okitegedde kubanga ebyabbomu tebyakola ebyobukofiira tebikoze ennyota mbuna akireewo simanyi mbuna alina ennyota za buligedia waka bya buligedia gwe Museveni ogira ebinnyo byaba buligedia mbwe ennyota za buligedia ziriwa nga tewali gwe gwali gusinze kati abaana ba Nuupu bagenda obbasibako embaata mujja kakasa bakwate n'embaata ezi bakukube munda
ulira tewali kintu kiriwo Museveni ebintu byayogedde byonna nabireta mu security alerts era ne bibeerawo Museveni bwe yali agenda okukuba bomu e Kampala bagende Congo nabireta mu security alert era kakantu katambula nnyo nga bakubye nayogera bomu ye Komamboga bwe bamala okuba ye Komamboga ne mbagamba ne wayitawo ennaku ne batula mu meeting ne mbagamba nti mbabuulire bomu eddako parliament eye Komamboga nagamba eye Komanva nabagamba Komanva bagenda kuba bomu ne kuloza ansaaga kubanga emboga ffe abanyankole mwe tubewunya e Kampala emboga ye cabbage mu banyankole emboga kitegeeza nva Komanva ne bakubayo bomu ne mbagamba eddako ya ku parliament ba eyo gye bakuba wali kusimanyi ku Jubilee Park bali bagenda kuleta motoka bagisimbe mu parking yard ya parliament munda wali mu parliament era eyo ekyo kye batuusamu katono ne bagiteeka wano next era bwe yakuba endabirwamu za parliament zayiika era nga ne bagamba nti ekyo bwe kiggwa agenda Congo nga bwe kyali bwe kityo ne bagamba ng'okulonda kuwedde nti bagenda kutematema abantu e Masaka ne batematema abantu gundi e Masaka Museveni n'akwata Basegirinya n'agamba tebabawa bbeiro nga bwe nabyogera biri mu security alerts Museveni yabikuŋŋaanyiza n'abireta mu gusipiiki gwe bannange ne neewuunya yayogedde ku kintu mbuno waliwo obubinja obukulagana simanyi ne nakigwanyiza mbu nabo mu Uganda simanyi mbuno obubinja biki mbubaayo kyabalambuzi mbu ne batambu abalambuzi mbu n'omunna Uganda nga nabireta mu security alert era bwe babata security alert eyo mwagitemayo ntambula nga njogera nti Museveni agenda kuwuka abalambuzi ulira bino beka nsooke mbibayiseemu awo mangu tusooka ate tugende ku nsonga owulire bulungi Hulira dakika 4 from Mama Janet, yasamira muri the family, the NRM headquarters, entire government. Hulira mbwe NRM headquarters Congratulations bali headquarters on completing the year 2024 and we thank God for protecting Uganda. Uganda remained peaceful on account of God, a strong army, the other security services, and a supportive population. You, for instance, remember when the ADF terrorists came from Congo, killed the children of Rubira Secondary School, killed 2 tourists and a Ugandan, entered Chiwale Forest National Park, and started killing a few people around the forest. The combined capacity of Uganda's security apparatus was partially activated, including the LDUs. Within a couple of months, the whole group was destroyed, including the killing of the group leader, Kamusu. This was in the month of June 2023. That is last. Jukira n'ekyo ekyalubirika nabawoninga abantu gundi ab'olubu obutoolo mbw aba ADF jukira owa ADF gwe batugamba gwe bakwata awoleza mu kooti y'e Nakawa ey'abantu owa ADF awoleza mu kooti y'e Nakawa naye Bobby Yanga ali mu kooti y'amagye naye gwe bagamba yatta abantu ali mu kooti ya ate nga wa ADF. The same was the case when in the year 2021. Terrorists using Jambia as pangas started killing people in the Masaka area. The group was crushed. It is that capacity of God, the army, the other sister security forces, and the people. Jukira abe Masaka nabagamba Museveni ye yabatema. Era nabawoningirawo ne mbagamba bagenda batema nga zikyali meeting ne mbagamba Museveni kandiho kayihura. Mujjukira omusajja yali awo obujulizi. Jimuwezi namugamba tobaako kyoyogera kyonna ojja tatagana okunoonyereza. Mujjukira wa police yayimirira ayogera ensonga ne bamugana okwogera ensonga n'omukyusa bamukyusa. The group was crushed. Bebani okakasanga Basegirinya be batema.
Museveni yatema abantu olunaku lwe batema abantu abangi Museveni yaliyo ku ground kwolo bakuba n'abantu nga ne bakulengera mu dirisa ng'otunulayo nga tebakkiriza muntu yenna kulaba kubanga Museveni yatambula mu operation nga wali yali akola ebikolwa nga nga bya bulogo era kwolo batta abantu bakulu abali mu myaka 7-8 ku deri That even this year ending now has kept Uganda stable. There were, for instance, some shallow schemes by the local traitors and their foreign sponsors to cause criminality and civil disorder like you saw in Kenya, including gathering demonstrators and shooting them using Iraqi returnees to give the impression that it is the government that killed them. The whole evil scheme was defeated by God. UPDF, the other security agencies, and the people, as pointed out above. However, there is rampant stealing of cattle, goats, etc., and the soft handling by the police and the courts of such criminals through giving them police bonds and court bails. I have raised the issue of bails with His Lordship the Chief Justice, and I have banned the issue of police bonds. Any police personnel that gives a police bond to a village thief when the case is ready for trial will be held fully accountable. Nabagamba Museveni creating problems yabeere solution kubanga tebagala ku concentrating ku development ya Uganda kubanga banayuganda tebalina buzibu obwo Museveni senga tuteka mu bintu ebyo bya kututematema biki government ne concentrating senga Uganda yonna ina amasanyalaze senga Uganda yonna ina amazzi kubanga Uganda teri mu criminality never wabula Museveni akulaga nti obudde abumaze nnyo mu kutuprotectinga mu kutukuuma olw'ebigundo olw'okwetematema mu Masaka Museveni nababulya weewaawo secretariat eyo nagireeta abaliwo mukijjukira era bwe bakwata basegirinya secretariat ezo zafuluma nga n'ennaku z'omwezi ne meeting we baatuula mwali mukandiho nga bateesa okutematema abantu b'e Masaka kati atulaga nti bye bimutwalidde obudde ng'atukuuma era tulowoozezaako mu vidiyo eno yagambye bw'ati nabagambye Museveni agambye Karamoja abavubuka 8 bali mukomera nabagamba yakutula abavubuka beyo bonna babakwata katagamba mbu waliyo peace kati kyayagala ne mu bitundu ebirala nakugamba kubanga aligagamba nti fa abavubuka tetwagala Uganda bogamba nti abo mu Kampala simanyi mbuno babbi bamanda simanyi abe Masaka babbi bamwanyi abe Karamoja babbi bante abawa kiki mu bavubuka okubanga buli omwe lwaki alwana n'abavubuka alwana na change wulira era lireteeka lya dineteka litunulide NUP oba enkyukakyuka abavubuka abato wulira will be held fully accountable. Firm legal handling of criminals is very useful. I've shared with you through the social media how recently in my Karamoja trip I was told that a total of 3,000 Karachunas through the efficient and dedicated mechanism of the military court-martial are in the different jails. 3,000. 900 of them in Kitaria. 900 in Kitaria. Prison alone. 900 in Kitaria. This explains why there is now a total peace in Karamoja and the surrounding districts of Acholi. Mujjukira abaana be nabagamba be baleetera ku lyato abantu abaana abavubuka be basomba ne babayisa ku nnyanja eryawo gatta simanyani ne Nakasongola Acholi oba ne Nakasongola ba mu bitundu awo mujjukira be nababuulira gundi eyo okiritarati nti bajja abaana mu Karamoja ne Acholi babaleetera ku lyato nga kuliko balamu basooka ne babateeka ku safe house eri wali ku Paini nga ku Lwenzori court simanyi ku Lwenzori court simanyi ku Lwenzori biki mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo mujjukira nga mbagamba abaana be basomba abanje nnyo abavubuka abanje nnyo nga balamu ye yakiri emabega anyajjukira secretariat eyo bali awo nga ku Paini ne awo wansi waliwo safe house yali mu bantu b'engulu bokka Karamoja Acholi
kati abavubuka 3,000 olunana luli luddawa luli kitalya Ango, Teso, Bugiso, and Sebei. It is also good for those Karachunas. Many of them would be dead by now on account of clashing with the UPDF. Let the government introduce skilling to these young people so that when they get out of prisons, they can create wealth and jobs for themselves and for other Ugandans. Similarly, the handling of the village thieves, legally but firmly, is good for the villages and also good for those thieves themselves. I recently got a report from an attendant of the advanced military course of the National Defense College in Jeru, following their field research. In the research, they noticed some people drying green coffee harvested prematurely. When they inquired, they were told by the Wananchi that Batanga Tangana is a Nyankole word, which means to compete with some other people as to who would do something first. Batanga Tangana. With the marijuana smoking youth that I draw in the trading centers, doing nothing, marijuana smoking youth, steal people's coffee at night. What are the other DCs doing? Why do they not engage these youth to direct their efforts towards honest work? How about the police? If the concerned people do not act, I will involve the UPDF to empower all the wealth creators, farmers, etc., to guard their property by activating the vast militia of our LDUs. It will not be good for those thieves. Because once we arm the villagers to defend them, to defend their gardens, it will not be a good idea for the thieves. This harvesting of immature coffee will affect the mbuno waliyo abantu kibaletedde mbu obubbi bwe mwanyi buletedde abantu okunoga emwanyi ento nga ababbi bagenda kujjo zinoga nabo ne banguwo zinoga ne kitawaanya omutindo gw'emmwanyi. Kati abuuza ba RDC bakola ki? Kati ba RDC bakume mmwanyi. Jjukira buli kitundu kirina ba RDC aba. Waliwo RDC, deputy RDC, assistant deputy RDC. Buli kitundu kirina ba RDC aba. Okitegedde kati? And jobless smoking youth. Okitegedde kati? Olaba olukwe bwe lutambula bwe lugenda. Naye ulira video zino ze nakola mu mwezi gw'omwenda. Ulira video zino. Bale bajja kuba omuntu emiggo egundi egy'obwerere. Mujjako bajja kulaba enamba bakukuba emiggo tokuba ku simu yange. Nze kansirike. Mujjako akuba. Registration ye mwani jiba bakakago mwino ku registeringa kikiro buli omu tegeeza munno omulembe gwaffe guno gwe tulimu nabo bakutegekedde akabano paati tu nga kali ke baakola bajjajjaffe n'akaffe bakatandise akagenda okutubeeramu mu mulembe gwaffe batya abantu bonna ebitundu ebirimu emmwanyi waliwo sitowa ze bagenda okuteeka mu bitundu byammwe ez'abagula emmwanyi ng'ate bagigula bbeeyi okwawukanako ku ba indigenous Ugandans abagula emmwanyi. Bwe indigenous Ugandans ali mu bizinesi y'emmwanyi bajja kukola ebiyinjirizi nga n'abantu tebakuguza mmwanyi ng'aba bano be bagula emmwanyi ezo. Sitowa bagenda zisembeza mu bitundu byammwe musobole okwesiga. Balese ebintu bibiri ku nsonga y'emmwanyi, bisatu ku nsonga y'emmwanyi. Waliwo abantu abanoonya emirimu okulimba mu mmwanyi, okukakasa mu mmwanyi oba okukola mu misiri gy'emmwanyi. Naye kati bano abantu bagamba nti balungi. Bw'oba olina omuntu yenna ali mu mmwanyi z'akakasa obuwunga mulungi munyarwanda, era bonna bateeketeeke bulungi.
Okuchekera kiki. Awo. Anti toba munange nnyo gano obadde ogalaba toba munange nnyo gano obadde ogalaba. Museveni ye criminal ganga number 1, criminal boss number 1. Structures zonna yamaze ddo okuzikola ku byalo gyeziri, kodi baziyina, buli kimu kyonna bakirina, kati bo babba bakwate ba NUP. Nabagamba meeting eyo gye batuulamu ate nga mu kabano kaabwe kati bamaze okulaba nga structures zonna bamaze ozibeyinga bulungi, kati agamba bondi eveewo eyo video